headmaster nanga bamita Mr. Kookie n'essomero gayazeeko nanga ngenda Bugembe bampadde pass out kwanza nabeera mu ssomero obudde bwonna Makerere yayo ne bagamba kati Bugembe nti genda ne banno twawandiisizza erinnya lya kayimbako yero bakagala nnyo oze kale baafuluma nagamba kati mbadde nsaba making sure oyambadde bulungi totuswaza ate n'essomero lyaffe olitunde kuba lyerikoledde ebirungi singa owangula naye naba towangudde mugende munyimirwe omusajja ali mulungi nemubuuza headmaster obadde oyagala nyambala kintu funa essuuti noonya essuuti tagazigenda okugyawo essuuti naye mu kiraasi omwo mwalimu omwana bamwita Kato yayiga essuuti Kato yayagazika essuuti Kato yali munenemu aza ndi small nenjo tugga wano nenjisiba omusimbi gwali gwayulikaawo kifaananyi ekyo kitenda n'okufuluma olumu nenjisuulako nga sinza ajambadde nga yo yekozesa enyamba naye Kato yateeka amateeka ku ssuuti yatugamba bwe ziwera ssaawa emu nga tetunnadda tujja mulaba akamufaamu temugituuza mu ttaka bannange yatunyonyola amateeka g'essuuti simanyi essuuti bagikozesa kawunga ka muwogo ogigolola nayambala essuuti naye ng'obunkenke buki bungi nnyo kati bwentuulawo balina tunasooka simuulawo essuuti ya Kato negendayo ku mikolo emikolo nga tegiggwa okusooka okulaba kusirima Kyagulanyi Beti Nakibuuka Beti Nabaganda abantu benda kubitowulira nga Fredi ndi mu S6 atya ekidebe kivuga omanyi bwoba mu ssomero ekidebe okimanyi ekidebe kivuga naye oba tuliyo kikuvugira mu mutwe ekya sapa nga tebinaggwa ekidebe kivuga kati abatunoonya gwe bafunya kusimbira emmere gwe bafunya kusimbira emmere bafunya kusimbira netugamba abantu ffe tugenze nebatubuza ku papa ki kyeggulu kubanga tewali kyaggulu kale mubumbimbi nebanaalindako siryerabira ddala omwami bamwita Dr. Serada Pastor Buyondo eyali best man wa Pastor Buyondo oyo pastor yeyali alangirira mama Eva Katerega nebagamba kati olwaliro tugenda balaga omuyimbi asinze banne nze nga sibirinako tuli eri bweru tu ekisooka tetulina kutuuza ssuuti mu ttaka ekyokubiri ekiddeeyi kyavuze nebagamba Pastor Wilson Bugembe gwasinze kati nno saasituka era saagenda obwongo nga bugamba gwe Wilson Bugembe wekka watekuba waliyo omuntu omulala omuvunaanyizibwa ffe oluli twanyumiddwa n'okuvubako obuvi mu ssomero tuli basanyufu ne tuvaayo ne bandeeta ne bagayenze Siriva Kyagulanyi kirimwerabira nagamba nange nalonze mmwe ebampasentawo omwami Kasulu n'atuwa emitwalo bagali 5 property masters nagamba gabira abayimbi bonna ng'abayimbi bonna abakabi bulijjo mbawera buwulizi netaliko kubanga zaabagabira 3 2 3 negenda ku ssomero ng'amawulire gatuuse dda ngenda otuuka ku ssomero nga nkwatwako nga nafunye abawala balingago ba 2 3 nga bakwatidde dda emmere naye nange abawala aba abasaasi buliyo tebanfanako wadde naye nga banfunidde dda emmere nga nyina essowaani z'emmere ezi ono yanfunidde nono yanfunidde nono yanfunidde amiina mukyali nange bulijjo abantu tebampa apeta nga nyina apeta wa mirundi oba emeka bwe tebamanyi apeta apeta takwatwako ku ssomero nga nyina apeta nga ndi wamaanyi nnyo ku ssomero headmaster ku luno n'asoma amannya g'abantu nomali basoma 5 abasinze n'abasembi
eyo lisiti sikimanga kuwadde ate sinattaka ne bagamba naye kati katumaze okusoma abasiize twagala n'okusoma mutabani waffe atuweesezza ekitiibwa Wilson Bugembe nevayo bwenti abo mama waffe era tukulira mu kusaba n'agamba tugenda kusibayo ennaku 3 nga tusabira Wilson koza leki omuntu bw'asituka ne sitaani amukola ki naye ka tumusiibire ffenna tumusabire nnyo ka fellowship ako ke twasabanga nako ne tusiiba ne basiiba ennaku ezi nga basabira nzezekka ne bateeka wakati ku ssala ne bansabira essaala zirina kale nno obumpimpi batudde mu ddoomu tumanya mu dining ku TV yali TV ki ne kujjako empaka za kuyimba ezabadde eyaziwanguddeyo no koze nezijja ku TV nga ndi mu ddoomu abaana bonna ne bakyuka bati nenkola bwe era bwetyo bwe nagwa E6 banafuuka bize nnyo mu kuwuubiranga abantu asisoma biki headmaster ku makya nampita nanga Bugembe jangu nandaga New Vision nakuliko ekigambo from streets to stardom nembuze headmaster stardom kyeki nanga oli w'amaanyi kitwale boti naye togeranga balala era ndiera nsigerabire yampandikako bale bamuyita kalyowo kiryowa erinnya mu new monitor story yalimu eyampandikako bale bamuyita Edgar Bate manya nagakola observe eyampandikako bale bamuyita Beka something ndoza nobwe bwetyo bwetandika okusabira abantu okuyimba Pastor Senyonga n'ategeka empakaawo ng'awangula n'ambengu bamuwa emmotoka ne president n'amuvuga namba 2 president yagimukwasa enambole namba 2 bamuwa tiketi egende South Africa ffenna ne tusabirira emmotoka ne tukompitinga sekumati yawangula emmotoka waliwo n'omwimbi omulala President Museveni najja enambole n'avuga omuyimbi komaki ekitegeeza ne bagamba Bugembe abadde namba 2 bamuwe ne bampa tiketi egendako South Africa naye nga siri musanyufu kuba nabadde njagala motoka ndabire ku Museveni mulabeka ne bampa tiketi kumbe kyenfunye ate okugenda South Africa nendi nnyonnyo omulundi ogwasooka Pastor Jackson Senyonga nga yasasudde byonna olaba nti obulamu bwange Katonda zaabuluka kyola nzisuula kuvuma bantu kubanga buli omu yannyambako naye olwobudde story sijja kimalayo naye nentuuka e South Africa ng'abayindi kati abayimbi baali bangi abavudde Congo naye avuddewa omuyimbi yasooka okuyimba yanyiiza abatukyaza yayimba oluyimba nga teruggwa manyi oluyimba lw'Ekongo welugira kwa manyi luwedde ate ne lukwata teepe endala abatukyaza banyiiga ne bagamba abaddako mwenna dakika eki bazzaako omulala yali ava Tanzania naye kati nze bampitanga ne busungu bungi this one is from Uganda. You are from Uganda? Yeah, come. Please, 1 minute. Abakongo n'abayindi obudde bonna baabuli kati nze nagenda ku nnanga neetandika onnyiga ennanga ate nenjogera Luganda nga Mukama kwebaza gyonzije
n'obudde bwendi wano okwebaliza. Olwo nno twatandika ekkanisa erimu abantu 8 ate bwe nali ku nnyonyi nga ngenda empewo nejja yonna n'egisuula. Mugagga Moses n'agamba akakanisa konna kali ku ttaka n'abaana ku kyalo bayimba nti ekibuga Babilooni kigudde ebunjigulu. Naye Mukama n'akakanisa kagudde. Naye nsaba otukwatireko ngendo zibula amaaso olw'essanyu eringi n'empulira amaziga agampitamu. Ngendo zibula amaaso ng'abayindi bonna bakaaba naye nga njogera Luganda. Nenyima oluyimba sirujjukire nenkuba ennyanga ndowooza Mukama yajja n'akuba nange mu ddakiika emu nali maliriza. Nenziriza pasita muzidda. Pasita nanga lwaki omaze? Koze wampadde eddakiika emu. Genda maaso. Netandika nengenda maaso. Bwe namaliriza n'angamba buulira baako byogamba abantu. Nembaako byengamba abantu. Bwe namaliza n'agamba abantu give him some runs. Kakati runs simuwulirangako. Kanigamba oba bagenda kumpaaki. Kumbe sente za South Africa baziyita nenyimirira. Abantu batandika okumpa sente za South Africa nga bwe naloota ngedda birooto ng'abantu bampa sente. Nenkomawo e Uganda nengenda mu wino nengula emiti kubanga kino gyali kigudde nengula ebyuma netugenda mu kika eyo netusimba ku luno akakyaki ka byuma simiti. Okuva olwo mpaka leero Katonda tangesemu. N'ebigambo ebyo olwo lwe lugero lwange. Tukutendereza Yesu oli mwana, Yesu omusa nebaza tukutenda n'obugalo tubukubire Mukama. Yesu omusa gafena tuyimuseeko katika nsaba omukisa. Katonda yagaba omukisa. Muntunuulireko Zabbuli 118:25 egamba bweti save us, O Lord, who pray, O Lord, who pray, save us and send down prosperity. Otulokole ayi Mukama otulokole otuweereze omukisa. Mwenna abali wano bwe mufuluma muyinza olowooza nti fe abagenda okubayamba leero obutukuwaddeyo akantu gwatuyange kubanga bwe tukuwa Bayibuli nga tufe abafunyi. Ekyokulu wano wemulinnye waliwo omukono ogw'omukisa. Bwe mufuluma wano mu nnyumba zammwe wabireyo ebyamagero. Lugenda kukyalo lunaku olwo nga gwe toli ku bye tuyita kuyamba naye nga gw'omu kubaleeta tuyamba abantu. Ekyo oba okikkiriza gambako nti amiina. Kale wanike emikono kubala 6:23. Katonda n'agamba Erooni nti abaana bwe bakuŋŋaana baana ba Mukama oyogere ebigambo bino gye bali. May the Lord bless you and keep you. Gamba myuma. Ngenda kyogera muluzungu ne mu Luganda buli omu akitegere. May the Lord bless you and keep you. Nti Mukama akuwa omukisa akukuume. May his face shine upon you. Nti obwenyi bwe bwakeyakane gy'oli. May his face shine upon you. May he look at you with kind eyes.
akutunuulize amaaso ag'ekisa. May he be gracious to you. Katonda akubeerere ow'ekisa. And may he turn his face towards you. Era akyuse obwenyi bwe akutunuulire. And may he give you peace. Akuwe n'emirembe. Mu linnya lya Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu. Omukisa gukwambale ng'olugoye abadde omulwadde ekirwadde kikute atalina mukisa fuluma nagwo abadde agenda okufa tofa atalina sente Katonda akuwe ku sente atakwatanga ku miliyoni 2,345 Katonda akikole abadde alina ebisiraani bikutuke abadde talina mwana afune omwana ewatabeera mbaga wabeereyo embaga ewatabeera bujulizi wabeereyo obujulizi buli muntu wanike emikono amaanyi ga Katonda gakuwerekere ng'ova wano Katonda akusanyuse Katonda akuddizeewo olunaku lumu obeera omu ku abo abagenda okuyamba so si abagenda okuyambibwa Katonda akukyasire bw'oba olina endwadde etawona oli mu nnyumba ya Katonda ofulume ng'ebuze oba mu nnaku 5, 6, 7 ekirwadde ekyo kigule mbasabira atalinnyanga ku nnyonyi Katonda agikole bw'obanga sigwe omwana wo oba muwala wo alinnye ennyonyi balangirirako wanike emikono mu nnyumba yo tebeerayo bidaala byakuziika ne wabeereyo obujulizi nsabira eyalwala amagumba gawone alina siriimu akuveeko alina kansa akute atalina mirembe Katonda akuwe emirembe nsabira gwe aloota abafu oloota n'ebisiraani oloota oli mu ntaana egyo emizimu gyonna gikute nsabira oyo abonaabona n'omwenge obonaabona n'obwenzi obonaabona n'omutima omubi obonaabona n'obujja. May the Lord give you a new heart and a new spirit. Katonda akuwa omutima omupya akuwe n'emmeeme empya nze nali munaku nnyo naye Katonda ono ow'ekisa lengera bwazze ng'akyusa olugero lwange nange mbasabira Katonda akyusa olugero lwammwe na buli kiyagala kyonna ky'oyagala kyonna ky'oyagala saba ky'oyagala kyonna Katonda agenda kikuwa saba ky'oyagala kyonna Mukama Katonda katugolole emikono eri abantu Mukama tukwebaza olwa ttiimu eno tukwebaza olwa Mayi Mukisa bamwa bisozi bakyusi bamukabi banobina ttiimu yonna ekoze osami basabira omukisa mwenna Mayi Mukamuko buli akoze Katonda abakolere abaddizeewo ne ttiimu yonna n'abawaddeyo ebintu Katonda abaddizeewo nammwe mufune omukisa okuva olwaleero time yammwe sente zammwe obudde bwammwe meetings byonna byemukoze Mukama abaddizeewo mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe amen. Ffenna tuddiremu akugamba ayi Yesu ndi mwonoonyi naaza n'omusaayi yingira mu bulamu bwange osonyiwa ebibi mu linnya lya Yesu Kristo amen. Tondaye wa sitaani.